إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Soso n'okutendereza Allah ffenna gwe tumanyi talina matendo makendeevu. Tumusaba Allah asobola okusaasira n'emirembe ku Maka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpozi oluvannyuma lw'okulaba ebintu ebizuule oba ebyo oba ne tulaba bidia ezikolebwa mu kwaziina, twalabako ku bintu ebikulu ebikwata ku kwaziina mu musomo gwaffe ogwayita. Ng'olwaleero tukyagenda mu maaso n'omusomo ogwo, barakallahu fiikum, mwenna abaze bagoberera, era olwaleero tugenda kweyongerayo ate tulabe ebintu ebirala nga nabyo bikulu nga bikwata ku kwaziina awamu n'okukima esswala. Katusooke tulabe obulungi obuli mu kukima esswala. Okusookera ddala okukima esswala kugoba shaitan, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bw'oba weetegereza mu hadithi emu ng'esangibwa mu Sahihul Jami'u as-Saghir yali ku namba 815, mulimu mu hadithi eyo waliwo Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagambira nti bwe bakima esswala shaitani edduka. Amakulu okukima bwe kuggwa ng'ekomawo. Omubaka sallallahu alayhi wasallam ayogera ebigambo ebyo ng'agamba nti bwe bakima esswala shaitani edduka, okukima bwe kuggwa ate ng'ekomawo. Kutuusa hadithi eyo gyekoma naye nga eri mu Sahihul Jami'u as-Saghir namba 815. N'olwekyo barakallahu fiikum, ensonga ey'okubiri, bw'osomeddwa oluvannyuma lw'okukima esswala, edduwaayo eyanukulwa. Bw'osomeddwa oluvannyuma lw'okukima esswala, edduwaayo eyanukulwa, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bwe bakima esswala emiryango gy'ejjana giggulwawo era n'edduwa ne zaanukulwa. Ng'eyo nno hadithi tujja okufunako obujulizi ku nsonga eyo, ojja gisanga mu Sunan Tirmidhi namba 255. Okukima esswala kulamulwa kutya? Okukima esswala kulamulwa kutya? Mpozi okusookera ddala, okukima esswala tteeka ng'okwaziina olwa hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'ayigiriza omusajja eyasaala obubi nti ngenda kulondamu ebigambo ebimu naye nga hadithi eno era nayo eri mu Sahihul Jami'u as-Saghir namba 740, namba 740 mu Sahihul Jami'u. Omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithi eyo bwe yali ng'alagirira omusajja oyo
ayina we yagambira nti oluvannyuma yaziina bw'omala okwaziina kima esswala. Okiwulidde? Oluvannyuma yaziina bw'omala okwaziina kima esswala okutuusa hadiisi eyo gyekoma. Wabula ng'ekyobutakima swala tekigitta newankubadde nga tteeka. Ekyobutakima swala tekigitta newankubadde nga tteeka. Ekyo nyongera okukikaatiriza. Twewale abamu ku bibuuzo, oli ayinza okubuuza n'agamba nti ekitegeeza bwe basikimya esswala, esswala yange efa. Nedda, ekyo kyembadde ngezaako okutangazaawo. N'olwekyo katulabe kiki ekyogerwa nga bakima esswala. Kiki ekyogerwa nga bakima esswala? Omuntu yenna awulira okukima esswala ayogera ebigambo bye bimu ng'omukimi w'esswala by'ayogera okuggyako ku kigambo hayya ala al-sala oba hayya ala al-falah, awaddamu nti la hawla wala quwwata illa billah. Ngera bwe twakiraba mu kwaziina ne wano mu kukima esswala era bwe kikolebwa. Ku nsonga eno Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bwe mubanga muwulidde omwaziinyi ng'akima esswala mugambe nga bw'agamba. Eyo nno hadith eri mu Sahih al-Jami' as-Saghir namba 614 oba mu silsilatul ahadith as-sahiha namba 1328. Naam, katulabe tugenda gezaako gye tuli ku musomo guno ogw'okwaziina n'okukima esswala. Njagadde ntunuulire ebimu ku bibuuzo ebitera okubuuzibwa ku swala mu kabanga kano akali wakati w'okwaziina n'okukima esswala. Tugezeeko okulaba nga tubyanukula bisobola okubeera nga bitegerekeka era nga bituwa ekyokuyiga ku ebyo ebikwata ku kwaziina awamu n'okukima esswala. N'olwekyo barakallahu fiikum, kyekitundu ky'omusomo gwaffe ekisooka kye tugenda okubeera nga tutambulirako. Ng'ekisooka kigamba bbanga ki eribeera wakati w'okwaziina n'okukima esswala. Naam, wakati w'okwaziina n'okukima esswala wateekeddwa okubaawo ebbanga oba ekiseera ekisobozesa abasaaze okweteekerateekera esswala n'okujja okusaala. Era bwe litabaawo olwo okwaziina kwe tuyita okukoola kuba tekukyalina mugaso oba kubanga tekufunyise mugaso ogwako bulungi. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bw'oba osomye mu Bukhari n'osoma omulyango ogwokubiri ku namba 126 oba n'ogenda mu kitabo kya silsilatul ahadith as-sahiha namba 887 ojja kulaba ebigambo bino. Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti teeka wakati w'okwaziina kwo n'okukima esswala oba teeka wakati w'okwaziina kwo n'okukima esswala ebbanga omuntu lyayinza okumaliramu ekyetaago kye eky'amaanyi oba ekigero omuntu w'amalira okulya emmere ye. Ntegerekeka? Tugambye Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti teeka wakati w'okwaziina kwo n'okukima esswala ebbanga omuntu lyayinza okumaliramu ekyetaago kye eky'amaanyi oba ekigero omuntu w'amalira okulya emmere ye. Olwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Katulabe ensonga endala. Omuntu atayaziinye akkirizibwa okukima esswala. Omuntu atayaziinye akkirizibwa okukima esswala. Naam, kikkirizibwa atayaziinye okukima esswala naddala ng'omwaziinyi akeereye olw'ensonga eteebereka. Naye ng'ekisinga obulungi eyayaziinye y'aba akima esswala. Omumanyi ayitibwa Shawkani mu makulu g'ebigambo bye yategeeza nti omuntu akkirizibwa okukima esswala naddala ng'omwaziinyi yamuwadde olukusa oba ng'omwaziinyi aluddewo okujja. Wabula tekikkirizibwa buli swala omwaziinyi n'aba mulala
n'akima esswala n'aba mulala. Mpozi waliwo hadithi enkyamu, waliwo hadithi enkyamu egamba nti omwaziini ateekwa okukima esswala. Hadithi eyo si ntuufu ng'abamanyi bwe bakiraga mu Sharh Sunna omulyango gw'okubiri ku nnamba 302. Era ojja gisiŋŋana ne mu silsilatul ahadith ad-da'ifa nga ye nnamba 35. Nabagamba ku kitabo kino mulundi guli bwe naleeta okwazinira omwana omuto ne ngamba hadithi ezo z'olaba ezisangibwa mu silsilatu ahadith ad-da'ifa namba 35, eno hadithi ezitwala namba 35, naye nga hadithi ezisangibwa mu kitabo ekyo ziba hadithi nnafu, era nga bw'owulira erinnya ly'ekitabo ekyo silsilatul ahadith ad-da'ifa. N'olwekyo barakallahu fiikum, ndowooza ekyo kitegerekese. Naam, ekibuuzo ekirala, olukima esswala nga tusaalirawo, oluba okukima esswala nga tusaalirawo, ekyo bwe kyalibadde okuggyako nga waliwo ekintu ekiguddewo ekitayinza kulindirizibwa, okugeza ng'okutereeza ennyiriri eziba zitateredde, era ensonga eyo bweggwa mu bbanga ttonotono, okukima esswala tekuddibwamu, wabula ekyo kibaawo naddala nga waliwo ensonga etebereka ate n'ekiseera ky'esswala nga kikyali. Naam, n'ekyo nsuubira kitegerekese. Okwogera oluvannyuma lw'okukima esswala, si kirungi okwogera oluvannyuma lw'okukima esswala okuggyako nga waliwo ekirongoosebwa esswala esobole okusaalibwa obulungi, naye bwe watabaawo nsonga tetukkirizibwa kwogera. Naam, ekirala, esswala eyakuyiseeko bw'oba ogenda kugisaala okima esswala oba nedda? Naam, nga bwe twagambye ku kwaziina, kubanga ensonga eno twagyogerakokko mu kwaziina, n'esswala eyakuyiseeko bw'otuuka okugisaala olina okukima esswala, olwo olyoka ogisaale, wabula tekitegeeza nti bw'oba toyaziinye nakukima swala nti olwo esswala yo nfu. La, ekyo si kye kitegeeza. Esswala yo ntuufu, naye ng'ekisingako obulungi yaziina okima esswala olyoka ogiyimirizeewo. Naam, ekirala, bw'ogatta esswala okima esswala emirundi ebiri. Okusookera ddala, omuntu agatta esswala eza faradha okugeza eya dhuhuri ne asiri, ayaziina omulundi gumu ate n'akima esswala emirundi ebiri. Kwe kugamba nti asooka n'ayaziina n'akima esswala n'asaala dhuhuri, bw'amala ate n'addamu n'akima esswala omulundi ogwokubiri n'asaala asiri. Ensonga eno gisange mu Zaadul Mi'aad omulyango ogwokubiri nnamba 234. Ono abuuza okusaalayo ku sunna oluvannyuma lw'okwaziina. Omwaziinyi singa amala okwaziina, kyalibadde kirungi omusiraamu yenna awulidde okwaziina asaaleyo raka 2 olw'amakulu ga hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam agagamba nti buli wakati w'okwaziina n'okukima esswala omusiraamu asaaleyo raka 2. Buli wakati w'okwaziina n'okukima esswala, tetugambye buli luvannyuma, tugambye buli wakati w'okwaziina n'okukima esswala omusiraamu asaaleyo raka 2 kw'oyo aba ayagadde. Bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yajoogera nga hadithi eri mu Buhari namba 624, oba ojja oyinza ogisanga mu Sunan Abi Dawud namba 1163. Ago nno ge makulu g'ebigambo oba ge makulu ga hadithi eyo. Buli wakati w'okwaziina n'okukima esswala omusiraamu asaaleyo raka 2 kw'oyo aba ayagadde. Tewali kusaala swala ya sunna yonna nga bakimye esswala.
bwe bakima esswala ng'omuntu abadde asaala sunna agisazaamu ne yeegatta ku swala eya faradha so si kulemera mu swala eya sunna ate ng'eno banne batandise dda okusaala esswala eya faradha kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti esswala bw'ebanga emaze okukimibwa tewali swala ya sunna oba tewali swala yonna ekkirizibwa kusaalibwa okuggyako esswala eya faradha ategeeza eyo gye baba bakimye. Era gwayagala obujulizi soma mu Bukhari omulyango gw'okubiri namba 175 oba ginoonye mu Sahihi Muslim namba 712. Kitegerekese. Imaamu Nawawi yagamba mu makulu g'ebigambo bye nti teri akkirizibwa kusaala swala ya sunna nga bakimye esswala newankubadde ng'akakasa nti wanaagimalira anaasanga imaamu tannatoola salaamu. Ebyo Imaamu Nawawi yabyogera annyonnyola hadiisi eyo yennyini gye tusoose okusoma waggulu awo ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Singa emmere etuukira mu kiseera ky'okusaala tusooka kukola ki ku byombi? Kino nakyo kibuuzo kirala nti singa emmere etuukira mu kiseera eky'okusaala tusooka kukola ki ku byombi? Okunnyonnyola okwanukula ekibuuzo kino, singa emmere etuukira mu kiseera ky'esswala emitima gyaffe okutebenkera obulungi mu swala kirungi omuntu asooke kulya oluvannyuma alyoka asaale. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa esswala eyimirizibwawo okugeza eya Aisha ate n'ekyeggulo nakyo ne kireetebwa musookenga kulya kyaggulo. Musookenga kukola ki? Musookenga kulya kyaggulo. Hadiisi eno wadde ng'eyogedde ku kyaggulo kyokka ezingiramu n'ebijjulo byonna ebiteekebwateekebwa ng'esswala etuuse, naye ekyo tekitegeeza nti bw'osooka okusaala n'olyoka olya esswala yeefa. Si kye kitegeeza, wabula ekisingako obulungi kwe kusooka okulya olw'okwewala okusaala ng'omutima gulowooza mmere. Ensonga eno osobola okweyongera okugyetegereza mu Bukhari omulyango gw'okubiri namba 186 mpaka ku 119 oba n'osoma mu Sahih Muslim omulyango gw'okusatu n'osoma okuva ku 51 mpozi n'osoma ku 51 na 52. Mukatulabe n'akasonga kano ak'okupapa nga bakimye esswala. Okupapa nga bakimye esswala. Bangi muffe bwe tuwulira esswala ng'ekimibwa tupapa okugenda okusaala, omuntu n'atuuka n'okudduka, olwo n'atuuka mu swala ng'aweekeera atuuyanye n'ebiringa ebyo. Enkola si ntuufu. Enkola si ntuufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe muwuliranga okukima esswala mutambule nga butambuza okugenda okusaala. Mubeere basiriikirivu nga muli bakakkamu, temwanguyiriranga. Temukola ki? Temwanguyiriranga. Ekyo kyonna kye muba musanze nga ku swala kye musaalanga. Tugambye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe muwuliranga okukima esswala mutambule nga butambuza okugenda okusaala, mubeere basiriikirivu nga muli bakakkamu, temwanguyiriranga. Ekyo kyonna kye muba musanze nga ku swala kye musaalanga, ate ekiba kibayiseeko mukijjuze. Barakallahu fiikum. Bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba, era nga hadiisi eyo esangibwa mu Bukhari namba 636. Hadiisi endala etutegeeza nti olumu ku basahaba bajja mu muzikiti okusaala nga banguyirira. Esswala bwe yaggwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ababuuza nti mubadde ki nga muzze mwanguyirira? Ne bamuddamu nti tubadde twanguwa kusanga swala. N'abagamba nti temuddamu okukikola. Bwe mubanga mugenda okusaala muteekeddwa kuba basiriikirivu, kye muba musanze ku swala kye musaalanga, ate ekiba kibayiseeko mukijjuzenga. Era nga neyo hadiisi eri mu Bukhari namba 635.
ono abuuza omukyala naye akima esswala, omukyala naye akima esswala. Naam, nga bwe tugambye oba nga bwe twagamba nti ayaziina, n'olwekyo akima esswala. Omukyala akkirizibwa okwaziina, nga bw'akkirizibwa okwaziina n'okukima esswala, akkirizibwa okubeera ng'akima esswala. Ekibuuzo ekirala ono abuuza omuntu ali mu lugendo oba safaari n'oyo ali yekka bakima esswala. Omuntu ali mu lugendo n'oyo ali yekka bakima esswala, ye bonna baaziina ate bwe bamala ne bakima esswala ng'abalala. Bonna baaziina oluvannyuma ne bakima esswala ng'abalala bwe bakola. Katulabe okukima esswala ku Eid nga bwe twagamba nti ku Eid tebaaziina, ku Eid tebaaziina nabwe kityo tebakima sswala. Katulabe ebintu ebizuule nga bwe twalaba ebintu ebizuule mu kwaziina mu musomo gwaffe ogusembyeyo, kati ate waliwo n'ebizuule mu kukima esswala. Waliwo n'ebizuule mu kukima esswala. Ebizuule mu kukima esswala ekisooka okusoma Suratul Ikhlas ng'ogenda kukima esswala. Ekyokubiri okugamba nti as-salatu was-salaam ng'ogenda okukima esswala. Ekyokusatu okwogera ekigambo sayidina mu kukima esswala. Ekyokuna okwogera ekigambo aqamaha Allahu wa adamaha, aqamaha Allahu wa adamaha. Oluvannyuma lw'omwaziinyi okugamba nti qad qamati ssala, ekyo nno nakyo kizuule bid'a. Ekyokutaano okukima esswala mu kutu kw'omwana omuto nga bwe twakyogerako emabega, ne tugamba nti obujulizi obuliwo ku nsonga eyo bwe bwa hadiisi egamba nti tumwaziinira bwaziinizi. N'ate ne hadiisi eyo twagyogerako, hadiisi eyo ne tugamba nti hadiisi nafu, n'olwekyo temukyesembesa. Ne mugamba nti nno Sheikh Muhammad yatugamba nti omwana tukola tutya, tukkirizibwa okumwaziinira. Hadiisi gye nabawa eyogera ku nsonga eyo hadiisi nafu, so nabwe kityo si hadiisi oba kino ekirala ekyokubeera nti okukima esswala mu kutu kw'omwana omuto, nga bwe twabagamba nti waliwo enkola ey'okumwaziinira mu kutu okwa ddyo ate n'okukima esswala mu kutu okwa kkono. Ekyo si kituufu era kizuule eky'okukima esswala mu kutu kw'omwana omuto nga bwe twakyogerako emabega. Twakyogerako abaze mugoberera emisomo kakasa nti ensonga eyo yategeerekeka. Nsuubira gwe musomo ogusembyeyo bwe twayogerera ku nsonga eyo. Naam, barakallahu fikum. Akadde ndaba nga katambudde, naye katwanjule ensonga eno ey'okutereeza ennyiriri. Tulyoke tugirabe mu musomo gwaffe ogugenda okubeera nga guddirira guno insha Allah. Okutereeza ennyiriri kye kimu ku bintu omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yatukubiriza ennyo okutunuulira nga tetunnatandika kusaala. Naye ekyewuunyisa nga kikwasa n'ennaku mu mulembe gwaffe guno, kwe kubanga ensonga eno bangi mu ffe tetugifaako, naddala ba imaamu. Ate bwe wabaawo baganda baffe abamu abawaddeyo okussa ensonga eno mu nkola, waliwo be kiyisa obubi ng'oli alinga akoze ekya haramu. Naye ng'ensonga eno oluusi eva ku butamanya ddiini yaffe, kuba abamu kye bamanyi kuswala kufuna wudhu, kwaziina, kukima swala ng'olwotandika kusaala, oluusi buba bugayaavu. N'olw'ensonga eno ekyokutereeza ennyiriri kyenvudde sikibuusa maaso mu misomo gyaffe gino. Okutereeza ennyiriri tujja kugigaziyiza mu nsonga zino wammanga.
esooka tugenda kulaba okutereeza ennyiriri kyeki. Okutereeza ennyiriri kyeki. Tulabe obulungi obuli mu kutereeza ennyiriri. Tulabe obukulu obuli mu lunyiriri olusooka. Tulabe obukulu obuli mu kutereeza ennyiriri. Tulabe okutereeza ennyiriri kiramulwa kitya. Tulabe ennyiriri zitereezebwa zitya. Ababiri basimba batya. Bw'osanga ng'ennyiriri zijjudde gw'oteekwa kusimba wa. Obutasimba mu mpagi ya muzikiti. Ebyo byonna tugenda kubyogerako. Tetusitula maloboozi nga tutereeza ennyiriri. Abaana abato basimba bokka. Baani abateekwa okuba okumpi ne imaamu. Ebyo nno bye tugenda okugaziya oba bye tugenda okwogerako nga tugaziya ku nsonga ey'okutereeza ennyiriri. Wa barakallahu fiikum. Katwogere ku nsonga esooka nga tugaziya mu nsonga ezo zenjogedde waggulu. Ndowooza tugenda kwogera ensonga nga bbiri olw'obufunda bw'obudde. Ndaba ne kakilipu nako kawanvuye. Wa barakallahu fiikum. Katulabe okutereeza ennyiriri kyeki. Omumanyi ayitibwa Nawawi yagamba nti ekigendererwa mu kutereeza ennyiriri kwe kusooka okujjuza olunyiriri olusooka, ne tuzzaako oluddako n'oluddako n'okuziba emyagaanya, era ne bakakkana bulungi abasaaze, ne waba nga tewali akulembezza kifuba kye ku munne amulinaanye, era ne watasimbwa lunyiriri lwakuba ng'olusooka terunajjula, era oli n'atayimirira mu lunyiriri lwakubiri ng'olusooka tannalujjuza. Olwo nno ebigambo ebyo ojja bisanga mu Al-Majmuu omulyango ogwokuna ku nnamba 226 ekya Nawawi. Bw'atyo bw'agamba. Nkiddamu agambye ekigendererwa mu kutereeza ennyiriri kwe kusooka okujjuza olunyiriri olusooka, ne tuzaako oluddako n'oluddako n'okuziba emyagaanya, era ne bakakkana bulungi abasaaze, ne waba nga tewali akulembeza kifuba kye ku munne amuliraanye, era ne watasimbwa lunyiriri lwakubiri ng'olusooka terunajjula, era oli n'atayimirira mu lunyiriri lwakubiri ng'olusooka tannalujjuza. Katulabe ensonga ey'okubiri, obulungi obuli mu kutereeza ennyiriri. Obulungi obuli mu kutereeza ennyiriri. Hadiisi nnyingi nnyo ezava ku mbaka ezinnyonnyola obulungi bw'okutereeza ennyiriri nga bwe tugenda okuziraga wammanga insha Allah. Esooka ngenda leetayo hadiisi 3. Esooka, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti mazima Allah ne bamalayika be basaalira abantu abo abayunga ennyiriri. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti mazima Allah ne bamalayika be basaalira abantu abo abayunga ennyiriri. Ogwa naagala obujulizi soma Sahihul Jamiu as-Saghir namba 1843 oba oyinza okutunulako mu Sunan Tirmidhi namba 501. Hadithi ey'okubiri, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu ayunga olunyiriri Allah amuyunga, ate omuntu akutulamu olunyiriri ne Allah amukutula. Ne Allah akola ki? Ne Allah amukutula. Eyo nno nayo hadiisi eri mu Sahihul Jamiu as-Saghir namba 659 ne mu Sunan Tirmidhi ku namba 503. Eyasoose twagambye yabadde ku 501 mu Tirmidhi, ate kati eno n'ebanga eri ku 503. Tugambye n'omuntu ayunga olunyiriri Allah amuyunga, ate omuntu akutula mu lunyiriri ne Allah amukutula. Okuyunga olunyiriri Allah n'akuyunga kitegeeza nti Allah ayongera mu kukugabirira. Allah ayongera mu kukugabirira era n'akuyingiza mu kusaasira kwe. Omumanyi ayitibwa Al-Munawi bw'atyo bw'annyonnyola ku nsonga eyo. Ate omumanyi ayitibwa Suyuti bwe yali annyonnyola amakulu g'okuyunga olunyiriri yagamba amakulu g'ebigambo bye nti kwe kubanga olabye omwagaanya n'oguziba
oba n'okulaba ng'olunyiriri terujjudde n'olujjuza. Ate okutula olunyiriri kwe kutula mu lunyiriri ate nga togenda kusaala. Amakulu kwe kutuula mu lunyiriri ate nga togenda kusaala. Oba n'ogaana omuntu aba agenda okuziba omwagaanya ng'awoza nti nze tebanyiga. Era asuubira nti ku nsonga eno bangi nnyo muffe abazze babuuza ku nsonga eno ey'okubeera nti oli ogezaako okugula nti oziba omwagaanya, bw'oguziba bwakutula n'asemberayo banaakola atya. Nga bwe mbadde mbinyonyola naye ensonga bw'eri. Ensonga eyokusatu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tewali luta lusinga mpeera kusinga luta muntu lwatambula ng'abadde agenda kuziba omwagaanya gw'aba alabye mu lunyiriri n'aguziba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ebigambo ebyo gwabyetaaze. Soma Sahihul Jami'u ku namba 504. Wa barakallahu fiikum. Nja kusaba nkume wano olw'okuba nti obudde bwaffe buba buweddeko. Omulundi ogujja insha Allah tujja kubeera nga tutandikira aho. Waffaqallahu al-jami'u lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.